waliwo olutalo olubindabinda naye kyewunyisa ku luno mpagirako omu. Omuyimbi King Saha avuddeyo ku bigenda mu maaso esayidi eno Alien Skin Kosate ne Dr. Jose Chameleone byengenda okubeera nga nkutuusako mu maaso awo kosa Chameleone wali abadde munnange ate sayidi eno ate nga wali omukunja munnange atasera kyeyeekola mu London kikabuka esayidi eno byebimu byengenda okubeera nga nkutuusako bamita Geminati sinza ku Geminati yogi kansooke nkutegeeze nti kasita obeera nga tonaba kusubscribinga osubscribinge kw'osaate n'okulayikinga vidiyo kakati nno mu byonna wabaddeko wali akatambi akabadde katambula King Saha abadde ku live kakati nno kubigenda mu maaso wakati wa Dr. Jose Chameleone kosa ne Alien King Saha bwati munnange ate bwavuddeyo nga bwogezako okuwulira. Waliwo olutalo olubindabinda naye kyewunyisa ku luno mpagirako omu. Kale mwana osanga omuniga ayambala engato size 25 naye ng'agamba ayinza okusamba nze wa size 4. Nze nina omuniga abe yamanyi okunvumavumamu naye yenasitula ekundi neŋŋamba ono kamusambemu agenda kusanga olunaku lwa bbulaaka akozesa emitwalo 2 okulwana yerabidde agenda ofuna 2 nze nalinamu 5. naye olunaku lwe gye luli njakwata ab'ebiribe mbawe emitwalo 5 bamundeetere bo kennyini bazowe boosi bamuleete. Abusing me is for free, but attacking me has a big price. Oguze datawo oyagala vuma mu King teekako n'emizindalo gyongeze. Naye muganda wange gwe kyolina okumanya gw'ovuma amuyita kabaka. Bwe kiri. Alina abambuwa. Abamu balwana mu lwatu, abamu balwana mu nzikiza. Ojagenda ogambe famire yoyo musobola, oddeyo gigambe wuuna nkubye. Alina bujulizi. Naye ng'ate okubiddu. In a few moments later. Waliwo yali aneewerera nemutunuulira bwe nti neraba nga kale enkoko yakulya sekukulu mwana. Balina buyina muzanyo. Olunaku lw'endikeera nga njagala kusanyuka nja bazinisiza omuntu akagologoosi. Kabaka abantu bamutambula naye emboko evaayo twagala osanyuka ebisolo bikaabaawo tuba tetusse enkoko tutambuzi. Ija kukwatayo ekisodde kimu tukirye. Kya saddaaka yewo. Kabaka tujja saddaaka y'ekiniga. Mwenna mukyalina date of birth. Mutumanyira naye mukyalina date of birth. Temumanye date of death. Ku birthday yakyo yennyini. Erina kuba mbooko. Aha, si byangu n'akamu munnange. King Saha naye taggwayo munnange. Era nga bw'owulidde jjukira nti nno abadde live ku mukutu munnange ate ogwa TikTok esayidi. Naye ffe weetuli munnange ate okubeera nga tukutegeeza yonna ate munnange ate gye binaggwera ebinaba bisingawo. Naye nga ku sayidi y'emu actually kankugyewoko awo Chameleone naye mukyekinzeko abadde sayidi wano nga boogezako okulaba akatambi ako abadde wali mu enjoyment bannange. Abadde yeeyagalawo kamalako munnange ate obumazi nga boogezako okulaba akatambi ako.
kabadde kafuuse ettabbu ku mukutu ogwa TikTok eside nga boogeza ku munnanga ate okulaba akatambi ka Dr. Jose Chameleone. Kakati nno sigenda kubeera nga ndwawoko awo kankwongereyoko wali nkikinzeko ku mukonja atasira naye bannange omukonja atasira kyali mu kwekola bannange e London kikambwe kino kyo agenda kirojja ng'akomyewo ko munnanga ate Uganda naye nga wali munnanga ate okusinziira ndabyeko ko obutambi bungi nnyo obw'enjawulo nga mwana mulenzi ono ali mu kweyagala esayidi eyo naye nga ku mulundi guno abadde actually n'omuzungu awo abadde ali mu kwogeza abamu obwama nti naye nga wali okusinziira embeera nga bwebadde actually ndowooza ogezaako munnanga ate okulaba action nkugambye yonna gye biggweredde ate kibadde kikambwe nnyo. Jjukira nti nno yali yagendayo baalinayo munange show wali omukulu Bobi Wine era nga actually yavaayoko wali n'atenda munange ate omukulu Bobi Wine agamba nti no Bobi Wine yandeetedde okubeera nga kakati essaawa zino ndikokko munange ate London nkugambye kibadde ate kikambwe bukambwe nga biri mu kutambula ku mukutu munange ate ogwa TikTok okwetuula munange ate social media eside eyo naye nno bwe nti munange ate bwenkoze kakasa nti no subscribinga ko site no kulayikinga video ngenda kubeera nga nkomako mu maaso awo n'ebirala.